Nze Lukwago Swali mujebaleko gye mutuusaako emikono. Obuyiringu bwe mu 20 firimu babugoba e Democratic Republic of Congo. Era essaawa zino wenjogerera pozi obuzibu bwendabye aba Black Waters bamasinale mu 2010 akayiringu ka Kagame n'akayiringu ka Museveni baba contractinga okutendeka obwo buyiringu bwe mu 20 naye kati Donald Trump yaragidde aba Black Water bagende taking over security ya mine deposits zonna eziri mu Democratic Republic of Congo. Era essaawa zino remnants of M23 abali basigadde mu DRC bali kuwamba, bali okukaka abantu okubawa ssente. Babateega ekiro ne babakuba mu Goma omwo ne babakuba oba oganya okubawa ssente nga batandika okukuba emiggo obutambi obusinga mu bulabye nga bakwambula olumu ne basaba ebiwojjolo by'abakyala bammwe nga mubalaba ne babaleepinga. Essaawa zino kyekigende mu maaso. Kano akayiringu ka Museveni ne Kagame we bwalabye nga His Excellency Tshisekedi abusinzizza ensumike as outsmarted the two buyiringu, that is Kagame and Museveni, Ruto ne kano ka Ibrahim Traore kuba abakali emabega be Barasha n'Abachina Abachina. Essaawa zino obuyiringu buno obubiri aka Kagame ne Museveni bubadde buli e Congo eyo nga butuukiriza interests z'Abachina na Barasha. Evola Abamerika erumye ejjeeko. Ekyo ekiwulenge kya Ibrahim Traore kyakwata Gorodi wa gundi because there is a deliberate move by China and Russia to underestimate the Western liberal democracy on the African continent through a right capture. Bakwata abana mawulire bano ba social media influencer ne babasasula ssente baberenga bapromotinga the Russia and the Chinese ideology, the multipolar system. Russia ina amagye agawagina mercenaries e Mali, Niger ne Burkina Faso. Era be bamuwaga. Oyo mwana Ibrahim Traore ali kutambuza njiri y'Abachina n'Abarasha okukubaho the Western powers. Awuwunze nsaze eddiiro on the team America and its allies. So ekigende maaso ekkonge essaawa zino kayiringu ka Museveni ne Kagame ne Ruto ne kano ka Ibrahim Traore kubanga kawulidde kasinikira ebinnyo ku Congo. Konga kakutte Gorodi wa Burkina Faso ne kamuwa Abarasha n'Abachina. Kabadde nga obuyiringu buno kayiringu ka Museveni n'aka Kagame nga butwala obuyiringu bwa M23 okudestabilizinga Congo okubbayo Gorodi. Kati essaawa zino tebukyasobola na kukukusa even inchi ya Gorodi okuva e Congo ba Colton. Bwalizooti nze kukukuba abantu miggo. Bwe bwalabye tekisoboke waliwo convoy gye bali obbalaga mbu ya Kabila nedda. Eyo convoy yali ya kayiringu ka Ruto. Eyo disinformation at overdrive. Sibituufu. Naye nga Kabila bwabadde bumanyi nga we bwakwata Jean Pierre Bemba, Movement for the Liberation of Congo, RCD for Congolese Democracy. Okay? Yali ewagira kayiringu ke Rwanda, Movement for the Liberation of Congo ngewagirwa kayiringu ka wano Bemba. Bembe essaawa zino kati ali mu government ya Congo. They reached a consensus with His Excellency Tshisekedi. Kati bwagala era bukwate nga era we bwatwala Laurent Kabila ne bumuteeka mu buyinza. Bubadde bumanyi bugenda kukozesa ani? Joseph Kabila. Oguwulenge gwagenze bwe bataagukuba ebbomu emisango Minister wa Justice agirese bagenda mugulako treason olw'okwetaba mu kudestabilizinga Eastern Congo okulya mu nsi olukwe. Era ebimu assets ze accounts ze zonna baziwa government ezirina mu control yaziwambye. Era some of his account ne were frozen. Laurent Manya Joseph Kabila akakatuusaako kebabadde baagala okukozesa mbu kagende kawambe Kinsasa. Awo we tutuuse. So Congo weri liberated.
era Trump yagambye agenda kubeera nga awa buli kyetaagisa eggye ly'e Congo kubeera nga lirina obusobozi eriflashinga out enable outfit kubanga minerals kati bagenda going into a contract abakongo mubeere nga mukola mu kampuni ezigenda okubeera nga ziyiikula ebyobugagga ebyo ng'era kampuni ezo zisasula omusolo mu gavumenti ya Congo gumanyikiddwa si bya kutwala butwazi nga luli babadde bakola era sanctions zatandise abakongo mu participating emu mumanye America egenda kukola atya endagaano eyo mineral deal ne gavumenti ye Congo kubanga ekibaddewo omuchina n'omurasya nga balwanira minerals ezo omumerika ne companies nabo nga bazirwanira paka we bazudde kirimaanyi ayina obusobozi obukuuma Congo nga ye America era bagenda jiwa monopoly over Congolese minerals naye mu mbeera eta exploiting banansi ba Congo. Kaakati waliwo n'amawulire amalala Museveni babadde baagala kutta ekyo kiwulenge kya Ibrahim Traore Museveni ne Kagame ne Ruto ng'era babadde basabye CIA trillions and trillions of money akakayiringu kamuyite ajje wano kati ekyo kitongole kya Russia kikeseeba FSBN ne balinking into that information nti kabadde kaagala kutta Ibrahim Traore nga we kataggalanga kaagala okwegula mu Amerika nga we kattisaani Gaddafi kabadde kaagala kakisikiriza wamaze ne bakati Abannayuganda mwakoseeko eddoboozi naye ne intelligence agencies ez'Abarasha abo n'Abachina ne zifuna amawulire akayiringo ka Museveni kabadde kali kwekubana na CIA batte Traore kati we bafoyirinze we kuwulira Trump nono General Ngiri akomandinga Africom we kuvayo nakimakinga clear nti Traore Ibrahim Traore ali kwekumira mu buyinza ng'akozesa Gorodi wa Burkina Faso amukwata n'amuwa bawagina mercenaries nga nabo bamukuumira mu buki bwe bamukuumira mu buyinza ekyo kituufu era tekikkirizibwa mu bannansi ali kubatimba bbule naddala mu Abafirika abawagira ekimpenempenu ekyo ekyekimpenempenu bali kikozesa kulwana ntalo za America na China ideological wars some sort of Cold War, reminiscent of Cold War politics we had some years back. Capitalism versus communism kati kyekiriwo. There is a new scramble and partition for Africa where the Russia-Ukrainian war has heightened competition for Africans. Competition for African what? Countries. Ensi za Africa ezisinga olw'olutalo olwo za remaining neutral. Naye that neutrality stance kitegeeza ziwagira Russia era Kremlin eyazisuubiza we batyo we baafeera Bashir oyo Putin tinja kukumira mu buyinza n'amubbira akalulu ng'akozesa tekinologi n'afuna 93% tali mu buyinza wati wabadde apika kana akayiringu ka Museveni nga bwapika akayiringu ka Kagame kyeki katuuseeko babugobye Congo ate akayiringu ka Museveni baakagambye oyina okuta obuyinza otabuto ogenda laba ekiddako ne kakwata miliyoni 10 kaziwa ababaka bajje bagende mu parliament baleete biiru ng'egamba president alondebwenga mu parliament kuba tekakyasobola ttambula tekakyasobola obukono bwonna bugongo badde mukama akasasula ate mukama akasajja ako kakuba ekimbe kabeerawo nga kabologa bubuluzi tukatunuleko bwe tuti ate ne wona akatwala nga ffe tetunnakafuna akawanga kwako tujja kukakuulayo tukaddemu tukasalira ogw'okufa tukatemeko omutwe nga bwe bakola ku Lumuweero e Bungereza. Museveni gwe Kayiringu Museveni, Kayiringu Ruto, Kayiringu Ibrahim Traore, Kayiringu Kagame, your days are numbered. Bwe ate nno bwe businga okweyita bu Pan-Africanist. And that name Pan-Africanist has lost meaning to me. Me, I'm after African nationalism because that Pan-African concept or ideology traces its origin from the Black Americans who felt like they couldn't coexist with the white supremacists.